Sabbiiti ewedde waliwo abaavaayo ne beemulugunya nga bwe baalemesebwa okuyisa ekibanja kyabwe ku ttaka eri ku bbulooka 185 puloti 385 ekito kiri e Namugongo mu disitulikiti y'e Wakiso. Yadde nga kkooti yasala eggoye ku bwannannyini bw'ekibanja kino, bannyini kyo beewuunya lwaki kuliko abajaasi be balumiriza okubalemesa okukikozesa nga bwe baagala. That time twali tuli mu kuzimba kikomera bwe baatuyimiririza kitutte ebbanga lya myezi okuva mu mwezi gw'omukaaga okuva olwo okutuusa na kati tutyayo okulinnyayo kuba baalekawo kati abamilitale abaliwo. Kigambibwa nti abajaasi bano baaleetebwa akakiiko akassibwawo omukulembeze w'eggwanga okuyambako ku nsonga z'ettaka akayitibwa Presidential Taskforce on Land Matters and Environment. Wabaddewo obuzibu mu kira mu kito waliyo ettaka lirina ekiragiro kya Court of Appeal. Kati Minisita w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja aliko okulungamya kwakoze ku ngeri y'akakiiko kano gye kalina okutambuzaamu emirimu gyako. Now Lukyamuzi's outfits must work with RDCs because those are the security, the head of the security agency. He is a security, it's a task force but with the security arm, Therefore he has to be under the RDC. So although he is a general and so deployed, the one who appointed him is also the one who appointed me, is also the one who appointed the RDC. Mayanja agamba nti afunye okwemulugunya okutali kumu ku kakiiko kano era nga waliwo ne lweyayita akakulira ne boogerezeganya ku ngeri y'okutambuzaamu emirimu awatali kukuubagana. Naye mbadde ne meetings nga 3. Emu yasooka n'ey'okundoze neyegenda okubeera okusatu nga mpulira okwemulugunya ku methods ze bakozesa. Nalabaganako ne baladisa abamu nga nabo tebali very happy. Ffenna tukimanyi nti Ministry y'ettaka ye custodian ya information oba y'ebintu ebyo ebikwatibwa ku ttaka. Tetusobola kukola Ministry ya Lands weetali. Ab'akakiiko baatubulira nga bwe balina abaserikale b'amagye ababayambako mu kukwasisa amateeka n'ebiragiro. Wabula Mayanja agamba nti mu nsonga eno balina kukolera wansi w'aba RDC kuba be bavunanyizibwa ku by'okwerinda mu disitulikiti. N'olwekyo eno task force teyinza kubeera outside the control of the security head of the district, who is the RDC. Era ndowooza okulungamizibwa kwonna kwe tugenda okukola nga ntudde naye kujja kuba ku ngeri. Akakiiko kano kaatondebwawo omukulembeze w'eggwanga ku nkomerero y'omwaka oguwedde okuyambako mu kutawula enkaayana n'okugonjoola ensonga z'ettaka mu ggwanga. Era bonna bakkiriza nti keetaagisa okuziba emiwaatwa egirimu kyokka nga kalina okukolagana obulungi n'ebitongole ebirala eby'ettaka. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.